Sebo wekitiibwa oluguudo lwaffe terunakolebwa, oluguudo oluveewo Obulenzi mpaka Kapeekawuwo terunakolebwa, era message nkyazifunira ddala. Njagala okwebaza abangoberera nammwe abagamba nti bwana Kalyesuula kyekyo kyennyini kyoliko. Abantu b'e Nakaseke mbabuuzaako naddala abantu bange ab'omu ku muluka gw'Ekigegge, omuluka gw'e Kasambya, omuluka gw'Emifunya, omuluka gw'e Kasagga, abantu bange ab'omuluka gw'e Bulwadda, abantu bange ab'omuluka ag'eno wansi mulungi omu, abantu bange ab'e Buwanga mbabuuzaako nnyo, abantu bange ab'omu Nakaseke town, Nakaseke ku Kibaati ne Nakaseke eri ku ddwaliro, ate n'ab'eno wansi Ekiziba. Muli mutya? Mwebale abangoberera, nkimanyi mulina smartphones, nkimanyi oyinza obutaba kuba mwekatayo temulina kuba computer oba laptop nedda, naye nga at least mulina smartphones na buli kimu mukifuna bulungi nnyo. Njagala okwebaza abakulembeze abafaayo eri eggwanga lyabwe naddala ebitundu byabwe nga Honorable Nakawooya, omukyalo oyo mumulabiranga ddala, wamu ne Honorable Alan Mayanja. Webale nnyo, webalire ddala okolera ebintu abantu era tukwagala nnyo. Honorable Kibotodde oli Bungereza nkubuuzaako mpozi n'abakulembeze registrar oli otya registrar wa NUP mu Nakaseke district, manyi omukulu oyo bwe bamu kubaatula ku kakiiko ne bansiima ne bagamba nti Kalyesuubula abeera omwogezi wa NUP National Unity Platform mu Nakaseke. Era njagala obategeeza nti Nakaseke katweyongedde okuggumiza mu ebintu byongedde okuba nga bitambulira ddala olw'ensonga National Unity Platform ekyeriisa nkuuli weeri. Abavubuka abatannaba tweyungako mujje mutweyungeko, muve mu bintu eby'amalala, muve mu bintu by'okwesuddiya mulowooza nti awo we muli olw'okuba mufunayokko ebitole by'emmere, olw'okuba mufunayokko babawayo transport wa mitwalo 2 oba mutwalo gumu, n'otandika okwesuddiya gwe nolowooza nti kati awo wamala, oli mu kuziika nsi yo, oli mu kuziika ggwanga lyo, oziika kitundu kyo, oziika baganda bo, oli mu kuziika abantu abalina okubeerawo. Njagala okubemu ekifaananyi oba mu myaka 5 Nakaseke ye neeba bwetyo. Tojja kubeerawo, sijja kubeerawo, naye waliwo abantu betugenda okulekawo. Si Nakaseke yokka, eggwanga lino we tuli tetugenda kubeerawo myaka 5. Bw'oba olinga nze essaawa zino ng'ofaanana nga nze, ojja kuba wa mukisa nnyo okubanga okyali ku nsi kuno mu myaka 5 nga gimaze okuyitawo. Kitegeeza mu 2000 tuli mu 2024, kitegeeza mu 2084 musajja gwe, mukazi gwe, ojja kuba muzeeyi, ojja kuba mukadde, oba okubanga ffenna twafa dda. Kakati ebintu bye tukola tubikole nga tubala nnyo generation ezigenda okuddawo bakusomeko mu byafaayo. Ensi we tunaatuukira awo ejja bba efuuse digito. Eno Uganda ejja bba ntono nnyo nga tuli bayitirivu nnyo. I'm very sure. Oba nga tufunyeemu ekugamba situmanyi kiki Katonda kyateeseteese. Naye I'm very sure buli lunaku olukya kalenda y'esembera ey'okufa. Era ennaku zo zisembera. Sikyajaguza nnyo myaka omwaka nga guweddeko. Yes, nebaza mwebaza Katonda nti webale gumpisaamu ne guno nsaba gumpiseemu. Because oba tomanyi gukiguddako, oba tomanyi kiki kiddako, okitegeera. Naye lwaki nandaze ne ŋŋenda eyo, muli bangi nnyo abakulembeze, muli bangi nnyo abawuddiisa abantu, muli bangi nnyo abalowoozesa abantu eno ensi egenda kukoma ku mulembe gwammwe. Muleme kulowoozesa bantu nti eno ensi oba generation eno gye tuliko, eno ensi egenda kuggwaawo ku mulembe gwammwe, nti mwe muvaawo ensi egenda kuggwaawo. Mulekerawo okulowoozesa bannayuganda, mulekerawo okulowoozesa abantu betuwangala nabo nti mmwe singa muba muvudde mu buyinza ensi egenda kukomaawo. Ekyo njagala mbabuulire, mulekerawo okulowoozesa ensi eno n'abantu betuwangala nabo nti bwe muva mu nsi eno ensi egenda kukomaawo. Ensi tegenda kukomaawo, ensi egenda kweyongerawo. Njagala bawe ekyokulabirako bw'oba ofiiriddwa oba ng'ofiisizza omuntu wo, mikwano gyo gyennyini be bagamba mwanguwe tugende, takisi etuleka. Ng'abadde kyaliiwo akoma wali akuleka wali, agende akole olw'ensonga ofudde, ensi yeegenda mu maaso. Ensi teyimirira. Abantu bangi betufiiriddwa ab'omugaso, ab'amaanyi, kuba singa baba bafudde
ne tugamba abanange yafudde ono tugenda kukola tugenda kulya tugenda kukungubaga ensi esigala egenda mu maaso nabwe kityo basajja mmwe na bakazi mmwe mukimanye waliyo okufa era ne bwe mufa bwe muti we papa bwe wokedde ku makya n'ofa ensi egenda sigala ng'egenda mu maaso egenda kusigala ng'etambula oba ntegeerekese bulungi egenda kusigala ng'etambula kiki ky'okoze kiki ky'oleseewo kiki ky'otadde ku ttaffaali ku nsi gye twagala ekyuke mu mirembe twagala okukyusa obukulembeze 2026 atuuse ensi kiki gy'ogikoledde okoze ki kuba yo 2026 atuuse tolina ky'oyinza kutunnyonnyola kati this is ono 2024 tulina 2025 yekka kaluguno omwaka gwe gwakalulu kati officially omwaka ogujja baggulewo nti kati campaign tulabe so njagala okubategeeza n'okubabuulira nti ensi gye tulimu tukyalina ebintu bingi eby'okukola nnyo tukyalina ebintu bingi bye tulina okusalawo gwe kennyini awooli njagala okukubuulira nti osobola okusalawo eggwanga lyo ne litereera osobola okusalawo n'ogamba nti kati wano kensazeewo kino tugenda kukolabwa bwekiti ne bwekiti ne bwekiti mukwano muganda wange kabulaaza senga taata maama kiki ky'okoledde eggwanga lino ettaffaali olitaddeko oba tolitaddeeko Mwami Museveni agenda kera ku makya aveewo ensi egenda sigala ng'egenda mu maaso ne Bobi Wine asobola okera ku makya n'afa ejja sigala ng'egenda mu maaso mwena bali mu gavumenti musobola okera ku makya mujja kera ku makya mufe ensi egenda sigala Uganda egenda sigala ng'egenda mu maaso waliwo generation egenda okujja omwana ajje nga tamanyi Kyagulanyi gwe mulowooza nti mubi olwaleero nga tamumanyi naye nga Kyagulanyi still agenda sigala mu byafaayo by'eggwanga lino waliwo generation egenda okujja ey'abaana be tuzadde mufubutukemu omusajja oba omukazi nga muzibu nnyo ate ye nga talina mu bya mirembe bya Kyagulanyi nga mu kumobilizing okwekalakaasa dakiika 2 ng'eggwanga bali wambi so kyovola nkugamba nti eno ensi esigala ye etambula ate buli lunaku waliwo Katonda gw'ateekako amafuta buli lunaku alina gw'ayisizaamu message buli kaseera buli kadde waliwo obubaka obujja nga bufubutukidde mu muntu mulala olwaleero generation yaffe yafubutukira mu Kyagulanyi nti abantu bangi betuwangaala nabo babaddewo ebbanga lyonna njagala okubawaako example waliwo abasajja abaali ab'amaanyi n'abakazi abaali ab'amaanyi naye olwaleero bali mabega wa Kyagulanyi onaleyo Betty Nambooze oyo we yabeerirako Madamu Teacher ng'ali ne Kasibante ku CBS oyo generation yaliwo baonaleyo Medali Lubega Sseggona baonaleyo Mathias Mpuuga owekitiibwa Katikkiro Mayiga yali tannabagenda mu bya Buganda nga pulida wa kabi muzibu nnyo era nga ensi emumanyi atadde ku bunkenke paka bwe yagenda mu bukulembeze obwa Buganda naye ensi esigala etambula ng'egenda mu maaso olw'ensonga ekyo ngezzaako kikulaga nti buli lunaku waliyo abakulembeze abafubutukayo gwe nga tobamanyi buli lunaku ayina Katonda baayisizaamu nze wabanga blessinze nga nsobola okera ku makya nenjogera nentula mu kamera nenkubuulira amazima wali togaagala kozi abamu temugaagala I'm very sure abagaagala mwe batono abamu temugaagala I'm not a motivation speaker nze njogera ku bikwatagana ku ggwanga lyange njagala kukyusa kulaba nga eggwanga neeyunga ku abo abali mu kulafuubana eggwanga likyuke mu mirembe tufune obukulembeze obutaliimu bwa dictatorship okulembeze obutaliimu kulyanguzi okulembeze obulimu amalwaliro nga galimu eddagala ng'abaana basoma bafuna emirimu ng'abali ku mirimu si mwana waani ng'abali ku mirimu si kabireemu ng'abali ku mirimu nga bagoberera qualifications ntya Jamalu alina degree alina obusobozi wano alina experience bweti tumuwe okitegedde eggwanga lyetwetaaga era system ne bwekera neetereera by the way bwekera neetereera abali ku mirimu si mwana waani abali ku mirimu nga si kabireemu abali ku mirimu nga
nguze weddewo nga bantu bakyabba ssente ne baziteeka waka mufuje ziteeka waka account nga ssente bazibba ne baziteeka waka kuba batyo babuuza ssente wazijjeewo ezo abantu babba amataka g'abannaabwe nga bakozesa abakungu ab'enjawulo abantu batwala amataka seriously ngali serious nakera ku makyetaka n'alizingako n'alitwala ne bafutyanka nalaba omukazi juzi ku TV n'ngamba nakuba omulanga nakubira ono omulanga nakubira omulanga ajutute mukungu akubira bakungu mulanga kati awo kiki ekiddako era bayirawo kesi y'omukyalo oyo oba kati aba yakomawa nanzirayo nenda bakatami n'ngamba so muganda wange yoli yonna njagala okukakasa eno ensi si ya Kyagulanyi ate si ya Museveni nedda Kyagulanyi azze atuzibudde amaaso era n'atubuulira ensi esobola okutambula mu bulungi nga tulina amabanja ng'ensi bagiraba ya mirembe Museveni taliwo nate ye Museveni akulaga ensi yiye abantu be ekitegedde bwe mala nenzinga akatambi kibeera kya buli azaamaanya kuba natandikidde ku Nakaseke nga sub county abali mu Nakaseke district mwenna abakulembeze ng'oli mu Nakaseke district ng'oli mukulembeze njagala oveeyo neegatteko bwe mba temubiraba nze mbiraba lwaki emyaka 38 enguudo zino tezikolebwa abantu b'e Nakaseke ng'olutalo lwatandikira Nakaseke ne luyingira Essingo ne bajja mu Nakaseke town ne baddamu keno mu Masaka ne bafuutuka ne bavaayo bafuutuka mu Nakaseke okuwamba eggwanga lino naye enguudo zonna zikoleddwa highway zonna zikoleddwa lwaki oluguudo lwaffe terukolebwa nze nina obumativu era ndi mumativu nnyo nti oluguudo we lubeera enkulaakulana ejja ekitundu kikula naye ffe mu budget zonna ezibeerawo tetubeerako lwaki 2024 2025 budget ebeerako temuteekako nguudo zino Kalule Nakaseke Kalule Bbowa Nakaseke Wobulenzi Kisuule Wobulenzi Kasangombe Nakaseke Namusaale ne luyitamu Semutokapeeka lwaki temusaako oluguudo luve Nakaseke ku Kibaati wansi mu ttawuni ne lugenda e Bwanga Lumpewe ne lugenda e Kamuli ne luyitamu mpaka Kiwoko oluulire omukozi ew'Obulenzi ne mukozi okuva e Luweero ne lusalamu ne lugenda e Kiwoko mpaka Butalango ku district abakulembeze mujje munneegatteko kubanga byenjogera bituyamba ffenna mu kitundu ab'e Nakaseke ffe buli kaseera buli budget ez'enguudo tezibaamu era tebazikola wabula kye bakola bateekamu tractor ne bazikalakata enkuba bw'etonnya enguudo ne zifiira mu myezi 2-3 kati baadde bakalukalakata nayiseeyo lwonna nga lufudde lwonna nga lulimu ebinnya kati enkuba bw'enetandika okutonnya era lwonna nga lutandika okufa nga baddamu nga balakata tukooyo byokalakata mu lukole koolansi Jeno Sali Musale kino buli wenkola buli wentula mu kamera nkikujjukiza message bw'owanga togirayo nkimanyi waliwo ajja ogisala agikusindikire sebo mukadde waffe oli w'e Nakaseke kati wafuuka w'e Nakaseke oluguudo olwo si gwokola si gwoli mu ministry ya works I'm very sure naye at least oyina eddoboozi erisobola okugamba nti eno waliyo industries zaffe eno waliyo abaana yobo bakozesa kubanga information ngifuna abaana bakozesa kituufu naye waliyo baganda bange abatali mu factories zo kuba si bonna nti bali mu factory waliyo baganda bange bafuga boda waliyo baganda bange abalimi waliyo baganda bange abasomi otegedde ng'enkuba bw'etonnya nga waliwo amazzi agasala okuva wali ku Kibaati okutuuka eno wansi e Bwanga wansi awo waliwo amazzi agasala nga tebayita nga balina kwetooloola waliwo ekkubo lino eriva ekiziba Nakaseke eri waggulu ne liva ekiziba ne liyitamu ne likkirira mpaka mulungi omu ne ligwa eri wansi ku lw'Essingo
paka ku lw'ekiwoko luno. Enguudo ezimu zirina okukolebwa kubanga temugenda kutuwa bu town councils nga mutuwadde town council wali town council simanyi wano kagenda fuka ino basaze district n'ebiki ng'enguudo si nkole. Enguudo zikolebwe ne bano mubalirire bano ababoda boda abakola mulimu abavubuka abakola ejaabwe abalimi betusinga okuba nabo eyo baganda bange balimi balina obubanja bwabwe balima naye bo tebasobola kera kumacha kutunula mu kamera kuba tebalina gye bajja kusanga wabula nze baba bansinkanye kuba nsinkana abavubuka ab'enjawulo baba bansinkanye ne baŋŋamba nti sebo mukulu kali esuula tuyambi nze manyi n'okuleeta message eno mu kamera nti okimanye emyaka 38 gavumenti yo eya muganda wo Mwami Museveni emyaka 38 mutwerabidde mwatuviirako ddala era ngenda kuwa information eri mu ddwaliro kubanga nayitayo yakola video njikuwe bulungi nnyo nkyaginoonyerezaako ayitayo nti ebbanga eryo lyonna lwaki ffe tetukolebwa luguudo kati mutukolereyoko ekyoluguudo tumanye nti kati tetugenda kuddamu kuleekaana bya nguudo kubanga waliyo nze wali gye ntambula enguudo nkole naye bw'obuuzabuuza ka disitulikiti nga in fact nga balina eyo mu byalo eyo nga bakolaakola dde obuguudo. So bwe muba mutulowoozezaako kiba kigenda kutukolera nnyo tumanye nti naffe tulina kakeeka akatono ke muwaddeko abantu b'e Nakaseke okusinziira ku mulimu gwe baakola. Baganda bange ab'e Nakaseke nnyina ttuwa gye nzijamu naddala abantu b'amagombolola b'emiruka gino Bulwadda, Kasambya, Mifunya, Kyamutakasa, Kasagga, Kigegge, Mulunjoomu n'ebitundu ebisigaddewo. Ngenda kujja tweyongere okubeera nga ate mbabuulira enteekateeka zaffe nga bwe ziri kubanga nze mmwe mwannonda era nammwe mukimanyi bulungi nnyo nti mwalonda kyamaani wammwe ataalayira ku Bweru C3. Ebitwabireka tutandike ne tusinziira tulabe kye banaatugamba this time around. Newankubadde tulina okukyusaamu twakyusizaamu waliwo awantu we tusonga. Enteekateeka ejja mwezi ogujja tubabuulire buli kimu ngeri kirina okutambulamu. Njagala okubeebaza abangoberera mwebale nnyo mwebalire ddala naye nga bwe mbagambye buli kimu kyokola bwe kiba nga kikwatagana n'eggwanga lyo kikole ng'okimanyi nti enkya ogenda kufa. Bali kusomako mu byafaayo ate kikole ng'okimanyi nti nno tetugenda kubeerawo tuwangale ku nsi kuno emyaka 10. Nze siraba na biki bibakaayanya kuba nnyina gwe nagamba ne ŋŋamba naye actually ye yaŋŋamba mukaayana n'abakulembeze mulowooza bagenda kuwangaala emyaka 5 emirala oba emyaka 3 bakyawangalayo emyaka 3 maama ye abeera yakula ati. Katonda atusaasira busaasizi era naye akyaliko kubanga feva ya Katonda oba oli awo tewali bukulembeze butava eri Katonda. Tweyongere okusabira His Excellency Bobi Wine mu butuufu atukulembere. Vice President wange musabira atukulembere. Abamuwalampa mwenna ebyo birala yawadde mumuwalampa naye biralamu kitegeera. So njagala berekereza akumata kumira mpeera abantu bange aba Shihan Standard Day and Boarding Primary School, abantu bange aba Ham Connect, abantu bange aba Victoria School of Beauty, abantu abanina Guest House, abantu bange aba Top Care, aba Central Property Real Estate, abantu bange aba Freedom Properties Uganda Limited. Mbagala nnyo akumata kumira mpeera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangala. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shihan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita
bayita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne nooti 757 nooti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Onoonya ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sauna massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina lumu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 759 16 42 15 oba noti 761 89 noti emu noti 4 Nina Guest House, a home away from home. Oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba Top Care Restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery. Emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola order yo kati opiyo kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti emu 28 55 25 oba noti 772 34 43 Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu. Tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende ku Hoima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssentale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka saako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 757 93 86 61 ne noti 751 55 91 93. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.